yayogerako eri eggwanga olunaku olwokusatu ssabbiiti ewedde nga wa State of the Nation Address. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yategeeza eggwanga nga bwe yali teyeewulira bulungi era oluvannyuma lw'okukeberebwa emirundi esatu yazuulibwamu obulwadde bwa COVID-19. Embeera eno yaviiriddeko n'obutalabikako ku mikolo egy'eggwanga egy'enjawulo okuli okukuza olunaku lw'abazira nga wano yakiirirwa Ssaabaminisita wa Uganda Banna Nabbanja Musafiri. Embeera eno ereese ennyiika nnyingi eri abaguzi b'ekibiina kya NRM era bangi bazze balabibwa nga bamwagaliza okusukka amangu. Olwaleero bano bakedde kutambula nga boolekera amaka g'obwa Pulezidenti Nakasero nga bakulembeddwamu amyuka Francis Lubaga, Anderson Bulola. Bano babadde bakutte ebipande ebiriko obubaka obwagaliza omukulembeze w'eggwanga okusukka amangu bunnambiro. Bano olutuuse ku geeti y'omukulembeze tebakiikiriddwa okuyingira wabula basabiddwako okubaako ne we bawummuza ebipande bino okubadde n'ebimuli era basabiddwa okuwandiika obubaka bwabwe ku bipande bino. Sabira na kwagaliza jjajja waffe Pulezidenti kulembeze omwagalwa waffe okussuuka obulungi obulwadde. Omuntu bw'aba omulwadde abantu bamukyalira ng'akabonero ak'okumulaga obumu era ng'akabonero ak'okumwagaliza okussuuka obulungi. So leero tubadde tumuweereza essaala za bannayuganda abasobodde okuva gye bavudde nga bamwagaliza okuba ng'awona obulungi era ze tumuweereza ezibadde ku Banna zagenda okulaba amanye nti wadde ali mu isolation newankubadde tali ku ndiri naye waliwo abamusabira waliwo abamwagaliza okuba obulungi ebweru era nga tukola ekisoboka kyonna okutuusa amaloboozi gaffe eri Katonda. Omusawo asobola okukola ogugwe naye okuwonya kuba kwa Katonda. Kyeye ssentebe w'abassentebe w'ebyalo mu Kampala Stephen Ntanzi agambye nti nabo babadde tebasobola kusigalirayo ku nsonga eno ey'obulamu bw'omukulembeze w'eggwanga kubanga bamwagaliza okuba obulungi. Ensonga twese wano tuzze kulaba tusabira Mukama waffe asobole okudda obulungi engulu. Omukama amusuuse obulwadde bw'alina asobole okuddamu atuweereze nga bannayuganda nga ekibiina kyaffe kya NRM asobole otuweereza obulungi adde tukole emirimu nga bwe ye yamukola naffe zenya ddemu atusinkane. Kalyango Shafik nga ye mukulembeze wa Ghetto Structure mu Kampala agamba nti nabo basazeewo okukumba batuuke mu maka g'omukulembeze w'eggwanga okumwagaliza okuwona obulungi nga bwe kiri nti nabo abaagaliza okubeera obulungi. Yoweri Kaguta Museveni nga Ghetto Structures okussuuka amangu n'okussuuka obulungi so nga President tumwebaza nnyo ku lw'ebirungi by'akoze. Ghetto Structure tulabye nga tetuyinza tuula butuuzi ng'omukulembeze w'eggwanga yalwanirira eddembe ataddewo embeera ennungi mu ggwanga at least bw'abeera mulwadde eggwanga teriyinza kuba ssanyufu. Nga Ghetto Structures twatudde ne tugamba nti omwami Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tugende naffe tumwagalize olunaku olulungi tumwagalize okussuuka obulungi. Ensonga za leero ekituleese wano kugamba Mzeeyi waffe nti shifakallah shifakallah shifakallah. Allah tusaba amusuuse obuki obulwadde eyo mpologoma eyo njovu Allah bw'aba agitaddeko leero akamogo fe abantu abagenda tuza kwebaka kuba yekka yekka ye akavaayo n'atulwanirira ye akavaayo n'atulaga naffe tuli bantu yatujja mu mayumba n'atufumyako ebweru tutandise okuliira ku dining tuvudde naffe mu nsiko. Tusenze n'omusumba mulambe era tutaddewo prayer tutaddewo okusaba okw'amaanyi Kapageto Brigadier General Damulira nga nannyini structure kwebaza nnyo byonna byonna ebale tubeererawo. Kabagahemi Rose Kimiro David Crack TV amalindirire nga bamwagaliza okusukka amangu.